njala genda kugundi ya copyright nina Helena Nanjego naye Tony alina ekivulu ku mukaaga yina press conference so pa ko press conference ya Tony yagikola ku Monday so kompyuka Tony babiri musaso omutwalo buli omwa gusobola tekiriiko nti bwe mujja babiri musasule ku mu kitundu nedda just mutwalo ebyaffe tebiri mu ate tebo ya mitwala ameka mutwalo buli muntu ajja buli ajje wafabera VIP nga akalango ke tunaloozaako nga akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze sisuna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera best on the audience's decision. Tuze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno olunaku olugenda kubeera lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga wali ku summit okugamba nti bannange baluddewo okujja ku stage kubanga ffe mu original setup gye tulina towards Kyengera twagala bino byonna bye tugenda okukola bikolwe obudde bwonna obw'emisana biveewo naye bijja kukolwa nga abantu bazze kitegeeza nti buli bwe batajja nga ffe tupushinga mu maaso tumaliriza okulwisibwa kuvudde eri mu bantu baffe kati bajje as they can ffe naffe tubakolere bye tubakolera nga weebali twagala obudde bwonna obuyitibwa nti bwa kirongo enjuba eguddeyo bubeere bwa disiko TMT live experience ndongo egenda kuwuluguma tusooka kulowooza ku kya sound eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza kale TMT live experience tugenda kubeerawo ku summit ekyengera ebinyanyanyanya olw'omukaaga bwe tuva wali tuyunga buyunzi bwe tuva e Busega nze njayitako ewa muganda wange Panda wali ku Hotel Africana alinawo Panda turn up then kusawanga kuba bavubuka of course nja kubeerawo just katono nnyo then awo mala ate nsale ngende summit so kenda abaana we bafuumuula enfuufu ogenda n'emiti of course tulina okujja n'emiti now sooka mpe ku kiwandiiko ekyo family ya Fide Bongo yotayevuddeyo